nange ngamba nsengambe musomesa wano kula musomesa nze wa musomesa mbera mugamba kasaba kisumuli wale ne mugamba tabanzize mukatende ninakola tende ninakufuna barua yakwe efutenye wa musomesa we wakwe ne bajimpa ne wa musomesa we wa musaba kisiwa wande wange sasimi nako mutuko wande naka amana twagenda ogenda kati bamusabite ko nagenda seka wande musomesa Naye kasule wange baba. Naye kasule wange baba. Naye kasule wange baba. Naye nangasenga. Naye kasule. Mama. Tukunganye mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Abaagalwa ennyo tubaaniriza mu kwegayirira kuno okutukuvu. Enneema ya Mukama waffe Yezu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu ebya Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Abooluganda abaagalwa, tukunganye mu kukungubaga kuno. Ebigere by'ebisembere. Ebigere by'ebisembere. Ebigere by'ebisembere. Terezeri. Ba mama geza agategera. Tukunganye Alina ekifaananyi yakimpi. mu ngeri y'enjawulo okukungubaga Ekifaananyi mukitudde ne mukijoni. lwa munnaffe eyatuvuddeko. Kirwa? Twagala okusooka okwessa mu ssaala kumukwasa Omukama amusaasire omwoyo gwe agwanirize mu gy'abatuukirivu mu ggulu. Naffe twesabire akadde kano nga katuuse katusange nga tweteeseteese olw'entambula gye tutambulamu oluusi etasaanidde mu maaso ga Katonda. Twetondere Omukama atuddiremu. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, tinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingidde ddala kyenva neegayira Maaliya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatire asonyiwe ensobi zaffe, atuuse mulamu obubwe obutaggwaawo. Ayi Mukama ggwe omusaasizi. Ayi Mukama ggwe omusaasizi. Ayi Kristo ggwe omusaasizi. Ayi Mukama ggwe omusaasizi. Twegayirire. Ayi Mukama abaweereza bo naddala Byosomaawo saaza kandabe ekiddako erinnya linzigo mutosomaawo ndirete. gwe tusabira nga tuweereza essaala okugasa omwoyo gwe. Tukwegayiridde gwe bulamu bw'abatuukirivu, gwe nnyini mwana eyatunula ng'afa n'azuukira. Saasira omuweereza ono yamanya ekyamagero eky'okufa n'okuzuukira kwaffe, afune essanyu ery'okwesima okutaggwaawo. Tukikusaba nga tamu Yezu Kristo Mukama waffe. Abasobola okutuulako tutuuleko tuwulirize ekigambo kya Katonda. Mwabo abaafa bangi balizuukira,
essomo ebbereberye lye tusoma mu kitabo kya Danyeri omulanzi omutwe gwa 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu. Mu budde obwo Mikayiri aliyimirira, omukungu omukulu akulira abakuumi b'abantu bo. Walibaawo ekiseera eky'ennaku ennyingi ezitaligeranyizibwa na ku ndala zonna kasookedde ensi ebaawo. Teeka naye tewali kisobola tuuka mu bulamu bwaffe ng'Omukama takitaddeeko mukono. Kuba ffe tugezaako okuteekateeka ate ye n'atuukiriza. Erinnya lye liweebwe ettendo n'ekitiibwa. Olwaleero nga tuwerekera munnaffe ono mu mbeera eno gwe tunnyonnyoddwa nti yabadde mulamu nga ffe ffenna bwe tutambula, naye olumbe ne lumuzinduukiriza. Bwe lwamuzinduukirizza era ne lumujja mu bulamu buno, tomanya nange alasana nawe munnange ali eyo ayinza okuba nga towuliriza na kigambo kya Katonda, embeera eno eyinza otugwako mu mbeera y'emu. Awo nno nga okola kyokola, tulindirire ekiseera kino, ate tulindirire nnyo ekiseera eky'okuyimirira mu masengere ga Kristo, kubanga tuyina ebyokuwoza. Twaweebwa obulamu ne tuweebwa ensi eno okugyeyambisa okuweereza Katonda. Awo nno tusigazza okubuuzibwa butya bwe tukozesezza Omukama bye yatuwa, obulamu bwe yatuwa, obusobozi bwe yatuwa, ebitone bye yatuwa okulaba nti tumuweereza obulungi. Munnaffe Dennis ono twagala okumukwasa Omukama, kubanga oba oli awo ababadde bawangaala naye bamanyi waakiri ebirungi byabadde akola. Ebibi tetwagala nabyogerako, kubanga bibadde kati byasigadde wakati we ne Katonda we. Neffe twagala okweyambisa ebirungi byakola, adde ayisaamu ennungi okumukwasa Omukama amwanirize, kubanga Kristo yennyini atugambye nti ffe aba Kristo, Omukama be yakwasa Kristo tayagala wabulewo n'omu azikirira, tayagala wabeewo n'omu azikirira, wabula ayagala ffenna tutuuke mu bwakabaka bwe. Kristo gye yatwesooka edda okugenda okututeekerateekera. Ogenda mulya. Tubeerawo naye. Ase yiwumula mirembe nange naatera okufa kuba bandogako ettalo. Yaira Katonda nnyini bulamu bwaffe, biri kwa muganda wakono bwe tuzigenda okutuuka nga tetukyali mukazi. Ffe emiryango gy'eggulu giggulwe ayingire, naffe baalese eno okukkiriza okw'amazima kwe tulimu kutukubagize. Tukikusaba nga ttamu Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi paati lyataggwaawo, tukwebaza ebirungi byonna byowadde omuweerezaawo Dennis ng'akyali mu bulamu obw'ensi eno. Naffe tuyambe tugattibwe n'abatuukirivu mu Kristo, kwe tunaategeerera bw'oli ow'ekisa. Okukkiriza okw'amazima kutukubagize okutuuka ffenna tulisinkana mu Kristo Mukama waffe. Bakristo baganda bange,